Oda ya kooti ejibawo oda ndala. Oda ya kooti nga mwenda February 2026. Bajita Apollo Kagwaluta akome yawabira Nambogo Lydia n'ekumi n'omu abalala bano b'ensobye kati ate bwe yatwala mu kooti tebalina kudda ku bibanja byabwe. Nga State House Anti-Corruption Unit ekolebwa General Isoke ekoze investigation negamba nti bano batuufu babibanja baddeko. Kyakoye n'agenda mukoni n'agamba tebalina kuddako. Kooti negamba nti esooka osirike tubyetegereze. Bagenza okubyetegereza nga okopi nga investigation report ya General Isoke eri ntuufu. Naffe abali basoose okujja wano okubazaako twali batuufu. N'eryoka eragira nti omusango gugobeddwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.